Kadama TV bakadama bangi nnyo ddala ku nkomerero y'omwezi abaraisinga issue y'okubeera nga bwe baweereza ssente bazitema nnyo. Waliwo kadama bwe tugenda baweereza leero nga bagamba ssente bazitema, gavumenti etema nnyo ssente nga baalisabye ssente z'abakadaama baziteme kitono. Waliwo kadama agamba yaweereza miliyoni 2 bamutamye emitwalo 3. Ne wabeerawo ne kadama gwe mugenda okuwuliriza agamba yasukuma ssente ne bamugamba ogenda kufuna emitwalo ndoza gyalinga 60 mu something e Uganda. Naye agenda okutuuka e Uganda ate ssente ze bamugamba okubeera ng'afuna ng'ate si zaafuna. So beewuunya lwaki babatema ssente nnyingi ate lwaki omuntu tugambe ali Saudi oba Oman n'agenda n'aweereza ssente ne bamugamba ssente zonna ebintu byonna tubiggyeko olina okurisiivinga emitwalo 5. Ate bw'asukumayo omuntu okubeera ng'aggyayo ssente mu kifo ky'emitwalo 5 ne bamuwaanamu 5. Omuntu ono gwe basukumyeyo bw'agezaako bannyonnyola nti baŋŋambye ndisiivinga emitwalo 5 ne bamugamba baakoze ensobi, ffe wano tulaba nti olina kurisiivinga emitwalo 45. Bakadaama bagamba kiki ekigenda mu maaso era bakoze batya bagaana kumanya waliwo engeri y'okuweereza ssente ennyangu okusinga eno gye bamanyi oba nedda. Katuwize omulango gw'abakadaama bano. Halo nnyabo oli Kadama TV. Kulamusiza nnyo Mr. Kadama TV gye baleko ssebo. Weebale ssebo okutuweereza tweyanziike Mukama akutuweera omukisa ogutaliiko buyinike. Kati Mr. Kadama TV emabega wali era nakugambako n'oŋŋamba nti ku bya ssente n'oŋŋamba nti abalabika bagyeko eziweereza ne bajjako vaati waabwe naye ng'era olaba ekintu kiba tekijja bulungi. Kati Mr. Kadama TV ndi eno Saudi Arabia era ntera okwogera naawe era bambi naawe nonziramu ekyo nkikwebaza neyanza ssebo neyanzeeke kubanga oyogera n'abantu bangi nnyo bookolako nkimanyi. Mukwano nsonyiwa nti mbadde nkyayogera naawe ne bampita obimanyi eby'emirimu munnaaye. Kaakati ssebo mbadde gamba nti naweereza liyalo 7 STCB eyo Western Union STCB nga baziteeka ssimu baziwerereza ku ssimu ku ssimu. Kaakati liyalo 7 ne bandaga wano nti Uganda Money nina kufuna emitwalo 66 mu 14 obugwamu. Vaati yenna ng'avuddeko eziweereza nga zivuddeko nga mu Uganda Money ssente ze nnina okufuna ezo era ngenda bikuweereza akaawo obirabe. Kaakati ate omwana bwe yagenze ozijjayo olunaku olwajjo ku Lwokutaano nga bamugamba nga bamuwa emitwalo 63. Ekitegeeza ku liyalo 7 nga bantemako emitwalo 7 miramba ku butwalo 7 bwe naweereza nga bantemako emitwalo 7 nga batema ku miliyoni 3 bannange. Ate emitwalo 63 ze bamuwadde ne lisiiti ogenda girabawo ssebo ngenda gikuweereza wano nga maadamu amaze oziweereza bagyeko vaati yenna n'eziweereza tewali we ziraga nti Uganda Money olina kufuna emitwalo 63. Ziraga nti ku liyalo 7 olina kufunako emitwalo 7 gy'oweereza ze liyalo 7 olina kufuna emitwalo 66 mu 14 obugwamu ng'erawo we kiraga. 63 gino gye bamuwadde tegirina we kiraga, tewali awo we kiraga nti zaalaze awo. Kaakati omwana agezaako okubagamba nti ssente zino n'abalaga essimu nti essimu yino webiti bwe byazze wano figa muno mu kompyuta yaffe eraga mitwalo 63. Ate kiba kijja kitya? Olwedde baziweereza mukama wo n'abikuwa n'abikuteera ku ssimu gwe n'obiweereza e Uganda nga bwe biri bamaze okuggyako omusolo ensi zonna Uganda ne Saudi Arabia bagyeko omusolo baziteeka eziweereza ezo nga ssente z'olina okufuna. Ate bw'otuuka mu bbanka ate ssente bakuwa ndala ng'ate ze bakuwa endala ne wano ku ssimu nga baweereza tewali we ziragira ng'ezo 66 mu 10 bwe ziraga. Ekintu ekyo kijja kitya? Lwaki batutema ssente emirundi 2? Western Union abakola mu Uganda be babbi balina engeri gye bongera ne batoolako ssente ne batakkiriza bino byaweerezebwa ku ssimu nti biibino ebivudde Saudi Arabia bwe biweerezebwa
ekintu ekyo bakinkoze emirundi mingi kijja kitya nga sente ze bakuwa tewali we ziragira wano mukama we amaze okuweereza nga bona ogenda mu banka nti ngenze mu sentinary kujjayo miliyoni 4 zizino ze balaga ze bampeereza ate owa banka wa sentinary nagamba nti fe wano mu akawunti yaffe balaba mu kompyuta yaffe balaga tebaweereza miliyoni 3.8 bwekito ne mu Western Union eno gyempeererezaako bagiyita STCB mweri Saudi Arabia mukama we abikolera ku ssimu ye n'abiteeka ku ssimu y'omuntu bw'oba omuwadde Uganda bakinkoze emirundi mingi naye Mr. Kadama TV taata mutuukerereyo bannange obutwala 7 ne bakutema emitwalo 7 ne baddamu ate ne bajjako ssente bye baweereza wano ate n'otuuka Uganda ne bakugamba mu banka mbu si byebyo fe wano balaga emitwalo 63 ng'era lisiiti taata bw'ogenda ogirabaawo taata naasanyuka munnange ngonzizeemu naye bannange tuli bubi omusaala gwe mutono ate ne batukukumbako essente nnyingi butuufu emitwalo 66 ate omwana si gye bamuwadde 63 n'abagamba etsimu yiino bibino bye baweereza sinze mbikoze bivudde Saudi Arabia mbwate fe wano kompyuta eyaffe eraga nti olina kufuna mitwalo 63 taata mukama kuume nasanyuka ngonziseemu abeere naawe katonda waffe amiina zeeyo tanno ssebo nange gye ndi nasuze bulungi mwami Kadama nze mbuuza wabuliddeyo ddala enkola eyinza okutuyamba nga ffe bakadaama gye tulina okuyisaamu ssente ne tutatemebwa nnyo naddala ffe abali eno mu maani banange nga kisusse mwami Kadama kisusse twebuuza engeri gye tugenda okukolamu okuweereza ssente ewaffe kikulema n'okukulema ky'ogenda okukola bannange tukole tutya wakiri bali batufunireyo banka eyaffe baffe tugyekolere nga bakadaama mwe tuyisiriza ssente zaffe ne zituuka e Uganda tewali nkola yonna eyinza kututaasa kuba wulira omwana asingisa miliyoni 2.10 ne bamuli emitwalo 3 ate nga talimbye kubanga ne mukwano gwange wano yasindika ssente ne tubalaabala nga essente ze baamutema zaali zinaatera okuyingira ezoono ze baasaze okiwulidde kati wikiminizi ono waasindikidde kyekyo bikwataganye olaba mwami Kadama nze nange omwezi oguwedde nasindika ssente nasigala nga nsiriikiridde ennaku n'ennuma nasindika miliyoni 1.3 omaani nesala emitwalo 2 Uganda kumpi yanyononera emitwalo 14 kaŋŋambe 14 gyaggwaawo abasindika basala ssente ntono ate abalisiivinga bo basala ssente nnyingi at least eno gye tuva gye bandi tusaze ssente nnyingi alisiivinga n'alisiivinga ku ntono naye omuntu osindika otya miliyoni 1.3 ne bakudabolinga kubanga bw'osindika omwezi gumu era akubala emitwalo kumpi 7 gy'oggweramu oba 8 mbala 8 kubanga bano aba wano bakusala 2 Uganda ne waggwera mu 6 okiwulidde kati kitegeeza bw'osindika emyezi 2 era agatta n'asika omwezi guli n'agugatta ku guno n'akuba emitwalo nga 14 kiki kye tugenda okukola banange naye ssente kubanga mwami Kadama olaba ekizibu ekiriwo tootereke ssente mu nnyumba muno tootereke ssente tugenda kukola tutya nze mukama wange ono omwezi guba gumu guti kuba nze ssente ampa omwezi bwe guggwako ampa n'ogwokubiri ne bujja ne tugatta ne tusindika gy'emyezi 2 nga buli ngulina si kugamba nti yaba nagwo mba ngulina n'ogatta emyezi egyo n'osindika naye omwezi ogwo bwagukuwa bannange tobaamu mutima bwaweta mu kisenge kyo naawe ng'ogoberera mbeweerako nga zindi wano mu Kaleega kuba obuleega bwonna nabukubamu ebituli bwe zibeera Kaleega mpeweera bwayingira ekisenge mba mugumu kisumuluzo kya kakabada mba nkirina n'akasente kange kali wano mu Kaleega naye bwayingirayo nga sizirina ŋŋamba mpedde oba yasaze ekisumuluzo kuba byombi yabintu eby'ekkabada n'alaba bulabi nga mwakyadde nga bakuwadde omutwalo oba balowooza ogenda kulekaawo akunyakule kumbe nawe ke bakuwa kukweka kati otereke ssente za myaka 2 oba gumu kitundu ku muntu bw'ati watwandigambye nti katuzitereke bwe tuba tugenda tunazikyusa nga tugende nazo mu ddola tuzifungisirizeeyo tufunemu akawerako
kubanga abatereka ne bagenda nazo mu dola batuuka eri nga dola nnungi bavunjisaako ne bafunamu akasente akategeerekeka naye sente nga teziiterekeke zannema kazatabuka mu nju nga mulimu sente mwezi gumu gutegumutabula ne banaye nga batusala sente nnyingi $3,000 ku $2,000,000 ne batema $3,000 basaze sente z'omwana nnyingi